nga bwe tukirabye nti tolina kuba na ssente zokka osaddaaka ne mu mmere osaddaaka mu byambalibwa osaddaaka mu bikozesebwa waliwo ebintu nga tobyetaaga nnyo nga bifuuse bingi ku ggwe toolako oweeka atayina Allah nga bw'atugamba mu surati Ibrahimu nti bwe munanneebazanga la azidannakum nja kubongera. Allah omwebaza otya okola shukuru osobola okuliisa kuno n'okola ekijjulo oba n'ogulira omuntu ekyokulya oba n'ogula omugaati n'okutwalira omuntu mu mbeera eyo ng'olina shukuru gy'okoze ng'olina gw'oliisizza Allah omusaba by'oyagala n'abikuwa kubanga okoze omulimu omulungi omuli okusaddaaka nti Allah aba alaba nti mulimu kikola kyakumwebaza olw'ensonga nti byeyakugabirira ogabyeko buli wogabirira buli woga Allah byakuwa kikola kyakwebaza kikola kya shukuru eri Allah era Allah bw'asinzira kinaakwongera. Waliwo abantu Allah baabo obuwangazi n'abuwa n'emmaali n'obugagga ng'abantu abo si basiraamu nga mubalabe gye muyitira nga bashiriku nga bajeemu nga bakuba ndongo bakaliyoki bakola biki naye lwakuba nti balina n'amasabu naye lwakuba nti baba bagabi nnyo okugeza waliwo abantu nga bamaama fiina abeeyolefu abayimbi naye olw'okugaba ennyo n'okuyamba Allah bakumira sitatasi zaabwe n'emmaali n'esigalawo kuba bakola ekintu ekirungi omuli okugaba omuli okuliisa n'okuyamba. Tewali bye baakutuma mu nsi muno kyolina obikuŋŋaanya nti bw'oli biweze ogabe muddu wa Allah ogenda kufa ogende nga bwe wajja ng'oli bwereere nga n'engoye bazigulidde bugulizi nga sikuwa ziguze ate nga tebazijje wala nnyo nga zivudde awo ku kintu kwennyini kw'ozaalibwa tebalina bye baakutuma kwata ku by'olina ogabe mu mbeera eyo ojja kuba mu kusaddaaka nga Allah bw'atugamba mu surati Kawthara a'uuzu billahi minash shaitaani rrajiim fasalli lirabbika wanhar sala kulwa mukama katonda wo atosaddaake oba ogabe tubadde mu idil adha n'ennaku ssatu zibadde ennaku za kusala bisolo gwe olina obusobozi obukula embuzi togiguze olina obusobozi obugabira abali obubi tobawadde wabula gwe oli mukuŋŋaanya tebalina kye baakutuma byonna by'okuŋŋaanya ogenda kubirekawo bigabanibwa atabimenyekeddeemu kwatako ogabeko osaddaakeko yemmaali gyegenda okuwerekera ng'ogenze wa Allah Allah nalikowoola byokka riziki egenda okuwerekera gyemirimu gyemingi egigenda okuwerekera. Allah atugamba mu surati Yusufu aya y'ekinaana inna Allah yajizi mutasaddikiina mazima Allah awa empeera abo abasaddaaka nga tukimanyi tukulira amali biljaza buli mulimu na mpeera yaagwo. Omulimu guno ogw'okusaddaaka tugutwale mu mbeera y'okwebaza kiba kikola kyakwebaza ebyo Allah byakuwa n'okwatamu n'obeera ng'ogabako ng'osaddaakako kikola kyakwebaza nga otwalabe nti omulamwa gwaffe gonna gutambudde kukwebaza. inna Allah yajizi mutasaddikiina mazima Allah awa empeera abo abagabi lwabo abasaddaaka empeera gye bawaatya abasonyiwa ebibi byabwe n'abongera ne mu maali yaabwe. Oli eyo okola oli ku mulimu gwa musaala naye tukwatanga nako kubaako kintu kyoyamba busiraamu tukwatanga nakubaako na muntu ali mu buzibu mu bwetaavu n'omuyamba okuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Ekikolwa ekyo si kyekikolwa ekirungi wabula kyekikolwa ekijja okumalirawo ekyengera kyo nti tokutteemu kuggwa beetaavu mu mbeera y'okukwata mu riziki Allah gy'akuwadde oba oli mu kuwa riziki yo security oba oli mu kuwa mirimu gyo security oli mu kuwa maali yo security omulimu ogwo gwafuna oli mu kuwa bukuumi nti buli wokwatamu n'owaayo embeera omulimu ogwo oba ogwadde obukuumi nti ne bana bakulinako ettima ne fitina bagamba byaffe kubanga atera okutusaddaakira ku nnyama atera otuwa ku ssente atera otuwa ku mmere ne bana abantu bo baba bakusabira nti tusabe Allah amugondeze tusabe Allah amugaziize kubanga mu maali eyo obawaako terina kuba nnyingi nnyo musaddaaka eyo obawaako otuuka ku airport n'okaluubirizibwa ogenda bweru kukola ogenda bweru kusuubula olw'ensonga tosaddaaka togaba oyitiridde obukodo alibukhuru akabonero k'obukodo kabonero akayinoona emmaali n'akamalamu baraka mu mirimu gy'omuntu oli bweru emirimu bagikuggyako emirimu gikutawaanya kubanga togaba kubanga tosaddaakako kitegeeza toweebaza Allah kyengera kyeyakuwa kyagenda bweru kupakasa oba kusuubula. N'olwekyo mbeera gye tuliko yakwebaza weebaze Allah ng'oyita mu kugaba mu kwebyo bye yakuwa n'okumwebazanga ye n'ozuuka ekyo n'osaalako n'omwebaza n'osaalako tahajjud n'osaalako salati layiri n'osaalako sunna n'omwebaza ku lw'ebyengera byakuwadde omuli obulamu omuli emmaali omuli abaana omuli emirimu emirungi omuli okugonderwa mu dunya buli woyita wonna awo nno bw'oneebazanga Allah ajja kukwongera obudde bujja kutuuka enkya nga Allah akujjuludde obeere mu bejjusa nti yalaitani kaddamu ti hayaati ya rabbi singa onzizaayo nenzizaawo obulamu bwange neetereeza muddu wa Allah nga tekikyasoboka gwe mwannyinaze abeera mu kweraguza oli mu mmindi oli mushiriku obudde bugenda kutuuka enkya ogambye yalaitani ataana Allah wa rasula ya rabbi singa onzizaayo neŋŋondera Allah neŋŋondera n'omubaka nga tekikyasoboka olw'ensonga
Allah tukolanga tuli ajali musamma yatukolanga tulina yatekako degree ya tamu yituno kuangala oluvanyuma lokutonda wa qada rabbuka Allah ya malo kuteekawo nakugenda n'ekisa kyogenda okumala ku dunia bwe kibanga kituuse tasobola kutojja kukyusaamu kubanga Allah ajja kuba amaze okussaako okugera kwenga akujjuludde nga akufudde mulema nga akufudde mukadde nga tokyasobola kuzzaayo biseera bikuyiseeko nga tokoleramu ibadaati na mirimu mirungi nga tukwata mu mali gye yakuwa Allah bwali bagikugjeeko ojjako tokyasobola gikwatamu gisaddaaka kubanga ejja kuba egenze Allah takuggyako kyengera okugjawo nga gwe waddeyo okukikuggyako tusaba Allah tuteeke mbaddu abalungi tusaba Allah tuteeke bantu abalongoosa era tusaba Allah okubeera nti atusembeza gyali أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق أتوكم حل يا الرحمن اللهم ارزقنا رزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا المعز يا المزيد يا الرزاق يا الوهاب يا الواسع المال يا الرشيد يا الصبور والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ampozi baganda bange basiramu nze Sheikh Bashir Senyondo tujja kubeeranga tutambuza emisomo gyaffe gino era nga tubasaba okubeeranga mugigoberera ku channel yaffe ne yayiga obusiraamu oba yowa islam era tubasaba okubeera nti musubscribinga n'okubeera nga mugigoberera saako n'okussa mu nkola ebyo byonna byombanga muyize ku channel yaffe eno era okusima kwange okwenjawulo n'okwebaza kujja kugenda eri studio ne director wa studio ono Sheikh Abdurazak Katongole olw'omulimu omulungi gwakoze okubeera nti emisomo gyaffe gino gibeera online okubeera nti abali ewala n'abali okumpi n'abatasobodde kugenda nga masajidi babeera nga bagifuna tusaba Allah basobose okubeera nti muganyulwa mu jjo naffe atuwemu obulungi okubeera nti omulimu guno gubaddewo okumala akaseera era nga gukyagenda mu maaso tukusaba Allah okubeera nga otuwa obulungi mu mulimu guno okubeera nga gugasa bannaffe abali eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.